Kampala. Wasazi twawula tayagalira ko ddala ku basiraamu naddala ku biraali wetwali ate sukaali ebiseera ebyo yali wakusimbira dayini sukaali nga mulina genda ku Bat Valley awo ku Little Flowers yalina theatre X-Leisure awo emabega mulina ogenda musimbire layini mufune sukaali w'essomero sheekhe kino baga nti okusobola okuzannyisa siyaasa ono obulungi ekkubo liririmu eggezi liririmu nze layini kwe ngenda okusimba onyumanye enjogerayi wallahi wa rabbul kaaba layini kwensimba siko musimba kati ng'alina okuzannya emipiira ebiri alage nti ye waali amuwadde ziri twawula singa awangula naye abasigadde ab'ebiraali ffenna tuli ku layini azo tugandi nti layini gye mundabako tewagira agisimbako kalayini kakalulu ka mugongo omusajja tolwa kututwala tugenda mubusimbe wali sheekhe kino nga abaana mu bwatu n'aga nti layini kwensimbye tyoba wasimbawo nayongerako wa rabbul kaaba tugenda ku Bat Valley tugenza okulonda akalulu sheekhe kino bwe wasimbi bwati balaba ye w'ebiraali kwe bamanyi mutwe mukulu azze abaana bonna abagenda okulonda mu kiseera ekyo abaali qualified okulonda layini netuyingira mu layini ki layini ndala nnyo etali gyasimbyemu okakana ziri twala ne bamukuba ku LC 1 LC 2 situmanyi ngeri gye yajja ate kuviirayo ku LC 3 waggulu eno nekituyisa bubi naye ng'olwedde erinnya yali limaze okuba nti image nnungi kubanga yali yalabyeko ow'ebiraali sukaali ne tumufuna so emirundi egisinga ebintu bino interpretations zaabyo nti ekintu ky'oba olaba ku face value si bwe kiri Rwanda okugenda okuggalawo nazzo nenzijukira era nga mbadde mu mmotoka mbadde nzigira wano nenzijukira nti ennaku ezaayolekeza ennaku z'omwezi nga 1 October 1990 ojjukira nti Rwanda bwe yalumbibwa n'abannamagye abaava e Uganda abaali bamu Fred Rwigema baalimu ba Jack Binyenyezi baalimu ejeyo mu bulambo bwabwe byali mwali ne Paul Kagame teyali mu lulumbo olwasooka kubanga yali agenze ku kosi yakomezebwa obukomezebwa okujja okuraninga front okulumba kuno okugenda okutuuka Uganda yagenda ne signing endagaano ne Rwanda ya Habyarimana endagaano yalimu cooperation nga enkolagano yalimu okuba nti nno okwanguyiza abantu baffe abamawanga n'ogombye okusobola okutambuliragana ekkubo erimu lyeri okuteekawo tugulewo baasi zoba dola bwe zikyatambula zibayita Onatracom baasi bade zitera okupakinga ku Hotel Havana awo baasi za Onatracom ezo ezaggulawo safaari y'okuyingira mu Rwanda Bannayuganda batandise okugenda Rwanda Bannarwanda batandise okujja Uganda okusuubulagana kutandise mu mbeera ku level yali emaze okuba nti eyiseewo Rwanda kyetamanya nti mu kiseera ekyo abamu abayinyanga baasi okugenda okukyala oba kusuubula Rwanda ng'ebimu ku bibatutte ogenda ketta kusobola kwetegereza Rwanda ojja kujjukira nti mu bangi abalumba batono nnyo abaali bamanyi Rwanda nzijukira bulungi nnyo nti nali ku woteeri eka eryantonde kubanga Rwanda nali mumanyi even before nga kwa 1990 tikunaba kubaawo yes ne 1979 ffe gye twaddukira olutalo bawamba Idi Amin kubanga yali ambassador wa Uganda mu Rwanda yali ba wa mama wangu muto so twali tubeera mu embassy nga we were diplomats so the connection yaliwo nti already twalina a very strong connection so abamu ku bantu abagenda okulumba baalimu wa intelligence officers abajjanga waka ne bajja ne tunywa bongo ne beefuula abanyumya emboozi mutuli ku geography ya Rwanda kozi bali mu kuyiga Rwanda bwefaanagana bambuza Nyamirambo ali atya obusozi bwa wano bw'oyingira wano oyingira wa nanze nyumya nganyumya nga simanyi nti kyendi mu kuprovidinga essential intelligence information so tugenda okwolekera mu nnaku ezaasembayo nti abamu ku bantu abagenda balinnya baasi ezo bagenda ngokulinya baasi ekyabatwalayo genda ketta ne bagenda nga bagenza okusuula ne bakomawo kati Rwanda okutandika okwekengera entambula eyo eyingira fuluma Rwanda eri ku bunkenke mu kiseera kino egamba nga bwe balina abantu abaagala okuba nti bagirumba abamu nga bayitibwa okuba nti bayita mu Uganda ekitali kizibu kubanga era Uganda kati ekimu ku bintu byakyuka ndoza mu dynamics ennene kwe kuba nti abatuusi bangi baali badduka mu 1959 abandi badduka mu 1972 abandi badduka mu G7 mpaka mu G8 nga baddukira mu Uganda bwe kimala okutuuka mu 1990 nga Rwanda emaze okuba nti enunulwa n'abanonuzi abaava Uganda bwe bamala okuwamba ate mu badduka kubanga abahutu bangi badduka mu Rwanda mu kiseera ekyo abasinga ne bayingira mu Congo Democratic Republic of Congo abamu ne bayingira Tanzania abalala ate ekyewuunyisa ne bayingira Uganda kati Uganda neeba nti efunye shifts bbiri ez'abanoonyi b'obubudamu
waina abatuusi abadduka mu 1957 abatuusi abadduka bwe baali bakubwa abahutu mu kyayitibwa revolution ya 1959 kati ate bamala okuwamba mu 1994 mulimu abahutu abataalina misango gyonna mu Rwanda naye nga baali mu bweraliikirivu propaganda nga bwetambula nga baga nti abatuusi bakomyewo bavudde gye baveeyo bazze kwesasuza bazze kubamalawo bangi ne baddukira mu kavuyo ako mu kudduka mu kavuyo ako mulimu abajja e Uganda kati mu kujja Uganda ofuna shift ey'okubinti walina abatuusi mu bungi naye tulina almost a balanced number nti n'abahutu bangi nabo abayigira mu Uganda ne basaba okubuddamizibwa ne banti babuddamiziddwa nabo kito kyangu nnyo okusanga nti singa kibobaawo revolution ebevuddewo ate mu balwanyisa lwa gavumenti ya Rwanda kyotalina kwerabira abangi baava wano ne President Kagame ne group yonna nga bagenda bwe bamala okutugayo ne bafuna obutakkanya wakati waabwe bangi ebigere ebimu byasigala eno kwata omuntu nga omugenzi Patrick Karegeya ey'omukulu wa intelligence mu Rwanda eyatibwa mu South Africa amala okuba nti atidde mu South Africa mukyala we family ya mukyala we Bakabuto family bembalala toyina bwojjagaana kati omuntu wa family ya Karegeya okujja mu bwobuko mbukubanga waliwo embiranye eri wakati w'amawanga gombi olemese omuntu w'obuzadde okujja okulaba omuntu w'Oluganda simanyi oba okiraba kati mulimu complication eyo nti ku Uganda kifuuka kizibu ga nti enaagenda okuba nti ekugira buli muntu on the basis of suspicion nti awagira kiri mu Rwanda anyway kintekadde okulaga nti baasi zino mu kutambula kuno zaayamba okutambuza nti abamu ku advance teams abaana bayesobye Rwanda nga bakozesa baasi zino ezaali ez'obusuubuzi wakati w'amawanga gano gombi so Rwanda mu kwekengera neega nti kino kiyinza okuva ebulungi nakyo kiri eyozeemu omwaka gwa 1972 Idi Amin amaze omwaka gumu gwokka ng'akutte Uganda President Museveni ekise yali President Museveni afuluma n'adduka n'agenda e Tanzania ne bajja batandika okuforminga group ya Fronasa mu mwaka gwa 1972 bagezaako okujja okulumba Idi Amin mwaka gumu gwokka ng'omusajja gwamaze mu bufuzi ng'akyalina amaanyi mayitirivu ojja kujjukira nti olukuba lwe bwakubwa lwali sinzigu ne bafubutulwa naye obulumbaganyo obwo bwonna bukolebwa mu 1972 ng'ate n'abatuusi abaali bagobeddwa mu Rwanda mu 1959 bwe baddukira e Burundi nabo bagezaako okukola obulumbaganyo mu kiseera kyekimu Uganda nayo yali erumbibwa abaali abafronasa so bakola obulumbaganyo olutalo lwe baayita olw'enyenzi enyenzi kitegeeza cockroach ekiyenje era kati baayitanga baali bagenda okutta abatuusi babaga nti mugende mutte enyenzi ebiyenje otandika okuyita omuntu ekiwuka olwo justifies ogenda okuttibwa kwakyo so 1972 immediately enyenzi lwe zirumba okuva e Burundi ebiyenje birumba okuva e Burundi bayingire e Rwanda bagezeho kujjako gavumenti eyali emaze okuba nti ebalemesezza ebatadde mu katyabaga e Uganda obulumbaganyo obukoleddwa nkuwa history eno esobola okuba nti ekuteera mu perspective lwaki ensalo zino okuba nti ziri strategic mu mbeera gye zirimu mu myaka egiwererako ddala President Jean Baptiste Bagaza eyali e Burundi yavugako tanka n'azireeta n'aziteeka ku booda ye ne Burundi ne Rwanda kubanga jjukira nti Jean Baptiste Bagaza yali mutuusi alaba abatuusi bakubiddwa bangi bayisiddwa obubi mu bungi ennyo yalina we batabukanga ne Habyarimana omuhutu ne bajja tanka ne ziteekebwa ku nsalo abantu ne bagaa nti leero ku luno bagenze kukola ki olutalo lwa RPF lwennyini lutuuka luno nga bamaze okulumba 1990 awamu ku wantu wakozesebwa nga recruiting grounds yali Burundi era abavubuka bangi nnyo baafubutuka e Burundi ne babeera trained ne bajja ne basala ensalo ne bayitira mu Congo ne bayingira Uganda okujja okwegatta ku balwanyi aba RPF abali bamaze okuba nga balina ebitundu bye baali bamaze okukwata ddala ku nsalo ne Congo side ey'ekyanika si kyani actually kati balakyanika naye bala ne Bunagana side eri kakati ne baba nti bavubuka baava Burundi ne bajja okulumba so Burundi ebadde quite essential President Museveni mwenyewe ng'alwana olutalo lwa NRA ebimu ku byokulwanyisa era ku muntu yaraba firimu ye ya 27 guns ebadde yakafulumizibwa muwala wa president mubaddemu segment gye boogera ku Burundi waliwo emmundu ezaava Libya nga tizinawe zinza kuyingira mu Uganda butereevu zassibwa Burundi mu warehouse ne zifuna bwe zisimagolingibwa okujja okuyingizibwa mu Uganda so amawanga ageemererano gonna gaba galina interconnectivity nti kizibu nnyo okuba nti ekintu ekibadde mu ggwanga erimu obutakosa kigenda kubeera mu ggwanga ddala kyakabi nnyo oba kyabulabe kyannaku okuba nti nno kati Rwanda ate bamuliraanwa bonna abalinga abali mu mbiranye kuba kati Uganda yebadde nga lifeline ya Rwanda oba oli awo basigaza Tanzania kati tukira nti mu mwaka gwa 2013 egrupu eya M23 abalwanyi aba M23 abangi mu bonga abanyamulenge abomukatundu ako bagenda mu mwaka gwa 2012 ne bawamba ekibuga ekikulu ekya Goma ekyo mu Eastern Congo ekya Congo y'ebuvanjuba bamara okukikwata ekibuga kya Goma ensi yonna ena yakankana ne balaba ba rebels abasobodde okukwata regional capital
nga step gye bali batuuseko yali nnene nnyo yalaga obunafu bwa gavumenti ya Kabila ekikwewuunyisa nga ne headquarters ez'eggye ery'abakuumaddembe b'amawanga gonna United Nations MONUSCO nga headquarters zaabwe nabwe ez'amagye ziri Goma ekibuga kyennyini abasajja bataafunamu buzibu nabo mugendo kiwamba kyatwala ennaku ntono nti emu ku mistakes M23 ze yakola kwe kulekulira ekibuga kya Goma kubanga bamala obboogeza ne bawa switch talking ne baga nti mutume mu kibuga tunegotiating ebizibu byabwe byogerweko bapuulinga kilometers 20 okuva mu Goma mwaka gwa 2012 ensobi gye baakola yali ennene nnyo mweno group yonna kubanga United Nations beera ne interest nyingi ez'enjawulo bamala okulaba ne baga nti no kubanga jjukira nti Rwanda ne Uganda byali bili accused babiropa babinenya Uganda ne Rwanda okusinga Rwanda okuwagira group eno ya M23 mu kubanenya okuwagira United Nations efulumiza reports eziwerawerako eziraga involvement na ki amawanga gonna gabyeganye mu kubyegaana kakati kyebava beekwatamu akakundi kamu era bagiyita Force Intervention Brigade FIB within MONUSCO kubanga bamanya MONUSCO nene erimu bayindi erimu Pakistan erimu bakibangi balina gye bava ne interest zaabwe ez'enjawulo kyebava beekolamu omulimu amawanga 3 ne gavaayo Tanzania South Africa ne Malawi baforminga Force Intervention Brigade mu mwaka wa 2012 nga yegenda okukuba okufufugaliza ddala M23 ne beekwekeramu nga babuzaabuza ati ne FDLR naye baali balwanya Rwanda nti naye bajja genda bagikubiremu naye nga intention purposely M23 yakubwa mu nkuba ey'ekika ekyenjawulo era abajjaasi abasukka mu 5 ne bakrossinga ne bayingira mu Rwanda abasukka mu 10 ne bayingira Uganda mwaka gwa 2013 endagaano zonna zitandika tugenda okutuuka mu 2014 bagende mu ndagaano ya Nairobi egenda okusayininga nga gavumenti ya Congo kati okuba nti yali emaze okuba nti efulumiza abalwanyi abenkana ku nnamba eyo yali tekyalina kyeruuzi nga muganti egenda kutuukiriza eby'endagaano yayo so Rwanda tesanyukirangako Tanzania olw'ensonga eyo kubanga Tanzania yamuvinga motion yeyo ganti bateekewo intervention brigade South Africa nga naye ina interest zaayo kasooka ekiteeka ate mu context eri omuwuliza wa Pal FM olutalo lw'Ekongo lumala okulwanibwa mu mwaka gwa 1996 Mobutu amaze okuba nti agibwako amawanga gonna aga interveninga mu ggwanga eryo mu kusobola okuyamba ekyo bajjukira Rwanda yavuga safari Uganda yali mperekeze Rwanda yavuga olutalo mpaka Kinshasa ogenda okuwambako Mobutu bamala okuba nti bagenze mu nteeseganya ezayitibwa Sun City Accords endagaano ezakolebwa mu Sun City mu South Africa Nelson Mandela nga yali akyaliko mu kiseera ekyo ekimu ku bintu byali biteeseddwako okuba nti amawanga gatandika okugabana kiki ganaaleeta mu Congo empya in terms of okwesooka contracts Rwanda yali erwanya olutalo okujjako omusajja Mobutu gwe baali batidde bonna gwe baali balemeddwa okumuggyako yavaayo almost ngaronsa in comparison ku mawanga ga South Africa contracts ze gaafuna ng'ate zaali tizirwanye embiranyi bwevera teweewunya nti olutalo lwa 97-98 lutandikirawo olwa second Congo War olw'okwagala ate okuggyako Laurent Désiré Kabila taata wa Kabila olwadde yakavaako embiranyi eno netandikirawo kati ne South Africa sooka okirabe nti webibadde biri awo tebafunanga mukwano omujjuvu ne Rwanda okuva ku incident eyo omwaka gwa 2013 president wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete agamba President Kagame wa Rwanda namugaa nti President Kagame leka kulwanyisa abantu bakulwanyisa bayite mutule ku mmeeza muteese babere ba FDLR abadduka mu Rwanda mu 1994 bonna mya fact nti basigala nga opposition beera threat eri eggwanga lyotula ku mmeeza emu muteese teri kintu kyali kinyizizaako President Kagame ng'ekigambo ekyo era mu byogerwa mu theories ezimu nti bwagezaako n'okubeera wa assassination attempts eri President wa Tanzania Abatanzania balina engeri gye beeyagalamu balina ekintu ekyenjawulo omukwano okwagala kwabwe okweggwanga kwa njawulo nnyo naffe amawanga gasigadde omutanzania yogera ku kintu ekirala kyonna nga toyogedde ku ggwanga lye Tanzania yogera ku Tanzania ebisigadde byonna bijja kufa so Abatanzania since then tebasonyiwanga so kyobadde olowooza nti Tanzania esigadde nk'ey'omukago era ojja kukiraba nti kibaddemu obunafu diplomatic onslaught ebaddewo recently President Kagame ojja kujjukira nti munaku zino akavuyo kano kamala okujja bwe kati yadduka n'agenda South Africa n'amiitinga president waayo ekitaavaamu bingi najja n'agenda Tanzania amangu ago n'amala ennaku 2 n'amiitinga President Pombe Magufuli nebitamuka nnyo yagenda ne Sudan n'amiitinga President Bashir eyo statement ebimu byatandika okuliikinga mu mpapula z'amawulire nga Bashir alinga amugaa nti omusajja oyo mugendeko mpola
lwena mwesimbako eggwanga lyange lyakanga likutuseemu ebitundu bibiri na Sudan ne South Sudan lwenagezaako kubaako kyemukozeeko. Anyway, cutting a long story short, embeera ebaddewo nti diplomatically bimala okuba nti bisigadde Kenya yali asigadde ng'omuntu abadde asigaddewo wakati w'abano abakulembeze bonna. Ojja kujjukira nti Uhuru Kenyatta wiiki ewedde yadduka n'agenda e Kigali ameetinga President Kagame. President Kagame amuwa obubaka obuleetebwa President Museveni ekinene nnyo. President Uhuru kye yasobodde okujja e Kampala handshake nti bwe yajja bw'ati tugambibwa ne nziyite ki enswere zaali ku bisenge by'olukiiko mu Lungereza lwe lwebwangu nti flag nti kye yasobola okukola ekinene nnyo. President Museveni amala okumuddamu byamuzeemu okusinza ku bubaka obwali buzze. Handshake kye kyaddirira President Uhuru Kenyatta n'afuluma nga n'agamba bino sijja bisobola. Nkikumi mu Seeka kale ampuliriza oli ku 17 akatonzebera Pal FM atugoberera ku www.palfm.co.ug webale nnyo abali online. We are streaming live www.palfm.co.ug. Kyokka gattako nammwe abatulaba ku Facebook live yeeyo no tiimu yaffe eya The Bigger Story Facebook live onoonya Pal FM Uganda n'obanga owuliriza ate era nga bw'otulaba nga bulijjo tukukubiriza okuba nti nno bw'obanga otandise okutulaba kati ate vidiyo eyo gy'olaba gisheyaringireko ne munno naye musheyaringireko asobole okufuna omukisa ogumanya kiki ekigenda mu maaso mu programu yaffe eya The Bigger Story. Nze Alhaji Abdussalam Ali Kinobe agattako ne Alhaji Kasim Kayira program The Bigger Story. Kakati akkiriza nkuumuzeemu eddakiika tezigenda kusukka 2 kitundu oluvannyuma tugenda kukomawo tulaba ate biki ebirala ebiddako. Rwanda bw'ebanga weetuuse eneeyimirirawo etya eneemalako etya. Tovaawo katono nnyo tutta. Little program Make your trip purchasing for your 4G device at any Apple store to enjoy our crazy 4G bundles. Dial star 123 star 2# for more 4G bundles. Officer, don't be cheated. Sawa zigenda kukwera mukaaga ez'omutuntu sina y'abakyala 29 wagisibangako okuwedde owulira mpulire oba togyetabangamu eno yettabameruka y'abakyala eya buli mwaka eterekebwa rediyo y'eŋŋanzi Pal FM Olwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna 2019 ku tagitiita okuliraana. Yes, mikwano gyaffe mwe bali kuba nti nno tuulaba ate era nga mutuwuliriza abali ku Facebook live. Muganda wange wano ndaba kwe muli buli bangi nnyo. Musa Magala yes we bali kubaako Musa Magala, Ayman Chu, Anwar Sadati Bibi agambye nti no Tundi, my man Kasim Ayman Chu agambye, then Musa Magala agambye nti no enjoying the program. Ismail Taise, late but better late than never. Nanti kebukadde magezi. Abdul Karim Senior we bali kuba nti no naye mukwano kwoli era nga otugoberera bulungi nnyo Abdul Karim. Abdul Karim Kamya Abdul Karim Kamya agambye nti Kibuga Model School budde butambala is covered. Mbatumidde mwenna abali ku Kibuga Model School ajikasimu yomanyiyo Kibuga Model sibo simanyiyo ojja kutegeerayo nantwalayo nsubuga naye we bali kubaako banange musharinge video eyo musharingire kabalala bonna bamanye program yaffe ya The Bigger Story. Nsubira nti wano basigadde eddakiika ng'emu n'ekitundu obulango bwe nga buggwako n'olwekyo mugubikirize katono ate tubaleetera bingi okwongera okusunsula ensonga ya Rwanda. Ati Kasimu ndowooza tugenda kutunulako ne New Zealand. New Zealand tulabe we batuuse n'ebiri emabegawo obulumbaganyi buno agattako n'omuyaga ogugudde ku ssemazinga Africa, Malawi, Mozambique n'ebirala. N'olwekyo by the way olwaleero amawulire agavudde mu ggwanga erya Syria genatandise nago wano radio nga tunabagenda live on Facebook. Amawulire gabadde nti aba Syrian Democratic Forces abajja nno batandika specifically nga baagala kulwanyisa Bashar al-Assad kumujja ku bukulembeze ne balemererwa. Kakati bavuddeyo bagamba nti no aba Islamic State tubagobedde ddala. Ajikasimu agenda tukwira tochi bwe babanga aba Syrian Democratic Forces
abajja n'ekigendero ekyokubambulako Bashar al-Assad alemeddeko bo beekwasa nti bagobyemu Islamic State bwe kiri amaanyi tugawe oba kongs tuziwe Bashar al-Assad yagobya Islamic State oba ba Syrian Democratic Forces tovaawo tukomawo soda osobola musanga mu supermarket ne mu maduuka ag'enjawulo jaguza mu bulamu bwo ne Kiri Soda. Celebrate life with Kiri Soda. Yes, mugarafe Julius Muchunguzi watching from Toronto, Canada. Yes, wa office prime minister aine prime minister Canada na yasigadde akyali ko kumwaji kwali yes ye mukuru wa mawulire mu office prime minister bali Canada kati mu rukiiko naye okay bali mu Canada na yasigadde nakati nyino okulaba program jagira bitere okay bali kutereza nsonga okay a deep regional insights there such as Kim Sozi Rashidi Muzaffal Isa banange mwebale nnyo kutwagala mwebale nnyo mwebale ddala okwagala Pal FM ekole lyo muntu wa bulijjo 7.9 Owuliriza Abdusalam Al-Chinoye Chokola Chaze Olikadde radio kikumi musanvu akabizinga Pal FM ekula y'omuntu wa bulijjo. Okay, kale nate tukomyewo nebaza mwe nabakyatugoberera dakiika ziri 5 wano waffe Kampala Uganda zezise ku ssaawa omukaaga tukyagera masole program ya The Bigger Story nze Alhaji Abdusalam Al-Chinobe ne Alhaji Kasim Kayira banange mwenna nyongera okubebaza abatuwuliriza nga ate mutulaba ku Facebook live mwebale nnyo ddala Kayiga Collins Tinyefuza Benoni Muzaffal Isa Sozi Rachidi Sechaza Kim Julius Muchunguzi Msubuga Frenali Gatako Abdelkarim Senior Kamia Ismail Teise Anwar Sadati Bibi Ayman Chiu Musa Magat n'abalala bangi mwenna banange mwebali nnyo ddala Macron Kazora webali kuba nti nokwoli abali ku www.palfm.co.ug namwe mbebaliza ddala ayagala okutulaba agenda ku Facebook yo otekemu Pal FM Uganda ojja kubanga otulaba bulungi Haji Kasim otugendede mukuumula mukatono tubadde tuli ku nsonga y'abantu nga twebuuza bwe bibanga biri bwe bityo nga almost ba neighbors ba Rwanda bonna abalinako issues anaasobola atya Rwanda eneesobola etya okusurvivinga yabayi ba neighbors bano be bafuna mu Rwanda oba Rwanda ye bafunamu ebyo bintu bibiri tudde ku nsonga endala mawanga gonna gafunaganamu kibayita interdependence toyinza ganti Rwanda yokka yefunamu toyinza ganti ate Uganda yokka yefunamu where omuntu wabalinga omusuubuzi ng'atwala ebintu bye Rwanda bwekiba nti ensalo zaggaddwawo newankubadde waliwo option yoga nti asobola okunoonya obutale obupya atwale South Sudan atwale Kenya kuba kugenda kuvumbula akatale kapya omuntu amanyidde ng'omanyidde nti bwendeeta ntuuziza katwe ebintu byange oba ekibuye nenteekawo wasigale nenkima ssente oganti ogenda genda ejjubba kati ogenda otandika okuba nti onoonya wa gy'otuusiza already is an inconvenience so ku mawanga gombi tulina kye bayita interdependence oba mu Lungereza kabatandisa okukozesa no man is an island teri muntu yeemalirira bw'ojaga nti ze neemalirira mu byonna ekintu kino kyeraliikirizaamu oludda ne weebuuza Rwanda maybe kiki kyeyabazze mu kino kubanga ebigambo ebyakoleddwa olunaku lw'eggulo nga bagaana abanyarwanda okugenda e Burundi oba n'abanyarwanda benyini abagambibwa okubeera e Burundi bakomewo mangu awaka Major General Mubarak Mugange yakoze statement eno mu lukiiko lyabadde ayise kumpi n'ensalo yagambye n'ekigambo n'aga nti n'abadde bategeka embaga oba mulina embaga ez'embaga mu biyimirize tebasiga twagala kutulawo nganda zammwe na bufumbo bammwe naye ebyenganda mu kiseera kino tumanyi nti abantu bajja mu mbaga naye ng'ekibayise mu mbaga bintu byanjawulo omanye ebintu by'obuyeekera bino birina ebintu ebinyuma eyali president w'e Rwanda Pastor Bizimungu eyagibwako President Kagame alyoka atandika okufuga mu mwaka gw'2000 engeri gye yatolokamu mu Rwanda kubanga ojja kujjukira nti Pastor Bizimungu Muhutu kakati yali mu Bahutu abakkiriza okujja okwegatta ku revolution ya RPF mu biseera bye baali mu nsiko
okufuluma mu Rwanda kubanga jjukira yali mukulu wa umeme ye Rwanda bagiyita electrogas mu kiseera ekyo yali mukulu wa umeme ye Rwanda ogenda okudduka arabe ng'egye bamutolosamu mu Rwanda asobole okujja okwegatta ku bayeekera amakubo gonna gaali mazibu nga muntu amanyikiddwa the only way kye baakola baategeka embaga etegekebwa n'omwana omwana muwala eyali muwala wa meya yali meya wa Kigali omukyala Sebatwale Panda bategeka ne bafekinga embaga bambala engoye z'abagole mu ngoye z'abagole kikyabasobozesa okugenda ne basomoka ensalo ne bayingira ku saidi ya Congo gye baava balyoke bajje bayingire Uganda kati ekiyitibwa embaga omuntu bw'atandika okuba nti nno akakodi amanyi nti yakakozesa kabeera keeraliikiriza naye nyumya ne mukyala w'omugenzi President Apollo Milton Obote Mama Miria Obote mubuuze engeri gye yatulukamu wano mu 1985 nga bawamba Obote mu mulundi ogwokubiri naye emboozi yampa yeemu nti bamala okulanga amagezi gonna ag'okufuluma okujjako nti ye bantu batono abaali bamumanyi si ye yali first lady yali alabikalabika buli wantu kati mukuba nti abantu batono abaali bamumanyi era naye kye baakola baayiya buyiya nga bakwata mmotoka nga bambaza ngoye z'abagole nga bagenda nga basomoka ebbusi ya Malaba ne bayingira mu Kenya so ekintu ky'embaga in situations ez'entalo kisobola okukozesebwa nga ewe ey'okusobola okutolosa omuntu so kino from intelligence circles kirabe mwitu yatulemo kiraba ku face value eriyo ganti baaganye n'embaga okubeerawo omuntu bwabanga akodyo ke yakozesa obukodyo bwaba bakola ki obukodyo bwaba bategeera nti newankubadde bano batulimba nti embaga naye oli asobola okutolokera mu mbaga isobola okuba embaga naye embaga neba nti yekozeseddwa as an excuse as a convenience yokusobola okusomosa omuntu nga yalemeddwa waatolokera so ekyo incidences nga zenkuwadde just vidi oziraba nti zisobola okuwa ekyokulabirako just in terms of ki ekisobola okuba nti kisobola okubaawo ku Burundi ojja kujoga nti Burundi enenya Rwanda ega nti mu mwaka gwa 2015 General Dieudonné Niyombare n'amagye ge yali akulembedde akakosi akatono akaali kekutudde ku jjeje eggwanga baalangirira okuwamba gavumenti ya President Pierre Nkurunziza yali agenze Tanzania mu lukiiko olwa East African Community bali mu lukiiko olwa East African Community mu lukuŋŋaana olwo agenda okugambibwa nti Burundi giwunya tokyasobola kudda up to now engeri Pierre Nkurunziza gye yasobola okudda mu Burundi ebadde ekyewuunyisa Tanzania yakinamu omukono naye nawulirako n'ensonda ezikakasa nti ne Uganda yakinamu omukono ekyokuzza omusajja ku bukulembeze okusinziira ku mbeera eyaliwo so bino byonna bitandika nti okuva mu 2015 Burundi erangirira mu butongole neega nti bano bagezezaako okunzijja kubanga bwe yajja n'agezaako n'ajjamu bajenerali abakulukulu n'abajjamu abamu ne basibibwa abamu emaali zaabwe zitandise ogenda nga zikwatibwa kyekyo ajja tusaba kyenga nti at least bigger story kyetuyambako yeyo in-depth analysis nti ogenda storage bwe tuba tugiraba ku face value bonawulira nti Rwanda yagaddewo ensalo olyanga okiraba ku face value but there are these underlying things mu bigger story tetufokasinga ku kimu kukuwa amawulire agaguddewo wabula mu programu eno ya bigger story tukuwa amawulire agaguddewo kyokka ate ne tutunuulira n'ekiri emabega w'ensonga wamu n'ekiri wansi waayo obuvo n'obuddo gwe n'otunuulira ekiri wano kye bakubuuliddeko naye ate ne tukubuulira n'ekirala abalala kye babadde lwaki twesanze we twesanze wali omuganda wange wanagambye nti no ali mu kibuga akise beautiful city of Kigali jawuliriza sekyanze hakiwagambe watching from beautiful Kigali city kale tukwagaliza mirembe kansubire nti gwe tebanne bakuganda kudda wali weno naye sekyanze alabika weno naba wenu weka kibadde ngamba ku Rwanda right now nga tujjemu bya emotions naki olina okutunulira ng'eggwanga President Kagame kakikaabarakana akaba nti kamutuusiza okuba nti emiriraano gyonna toyinza kuba nti gwe mutuufu weka emiriraano gyonna abantu bonna basigadde bakyamu wate kuba nti waliwo ensonga ate ensonga ezirina okunoonyezebwa eddagala lwa nti lizzeewo kubanga nkulaze ekyetanzania okuva 2013 embeera yaliwo President Magufuli bwe yajja ajjukira nti ate yasuubiza okuleetawo essuula empya era safaari eyasooka eya President Magufuli ng'afuluma eggwanga safaari eyasookera ddala yakolerwa Rwanda ne balaga nti waliwo essuula empya egenza okuggulwawo mu mukago gw'amawanga gano so embeera nebaddewo kati bw'olaba Tanzania bw'olaba Burundi bw'olaba Uganda bw'olaba Democratic Republic of Congo kubanga ti Congo nayo mu kulembeza obupya obwazzeewo buleesemu akalembeekereza nti gwe baatumye basindisa omubaka Vital Kamerhe eyaliko speaker wa parliament n'abeerako ne mu kakiiko k'ebyokulonda kakati azze n'amaanyi nti abadde ku saidi ya Kabila nnyo mu myaka gyonna ate Rwanda webadde mu mbiranye ne Congo naye kati ate Felix Tshisekedi president omupya bwe yasindise ng'omubaka we w'enjawulo okugenda okutereeza embeera e Kigali
president alyoka afuna akadde akajja abakulembeze mu byokusisinkana ng'oredo namaze okusagula Vital Kamerhe yabadde agenze kusagula naye nawe toyinza kuŋŋaa nti oluvannyuma y'emyaka gino gyonna wazzeewo essanyu ly'omulundi gumu waliwo threat endala eri ku Rwanda eng'eva mu Congo abanyamulenge bano boolaba ba M23 abangi abaakwatibwa bangi bablaminga Rwanda ku kyabatuukako nakati si basanyufu eri Rwanda era jukujja kujjukira nti weeks 2 zokka eziyise Uganda yazizzaayo abantu 67 almost 7 abaali abalwanyi ba M23 abasazeewo okudda mu Congo mu butongole era bagenze ne bakwasibwa President Felix Tshisekedi kujuye ezimu bagamba Rwanda teyasanyukidde ekintu ekyo kwati kati Uganda teyasazeewo kubanga yebadde bargaining chip nti nobeera n'abalwanyi nga bali mu ggwanga bafuuka bargaining chip zooga nti bano abantu balina capacity y'okuddayo ne bakola ke baali bakoze luli bino ebintu byonna dynamics nyingi ebiri mu bintu bino nti kyensonga lwaki omuntu ng'omuntu alabira awala tuba tulomba dduwa ntugaa nti Mungu tutaase obubi obukirimu otuwe obulungi obuli mu mbeera eno amawanga we gali gasanye okuba nti ga mukago obuzibu obunene ate kati eri President Kagame nga bwe kiri mu kiseera kino ye chairman wa East African Community ereese cooperation wakati w'amawanga gano nti mu bye bakola byonna balina okuba nti singa waliwo ensonga yenna eguddewo wakati w'amawanga erina kumalibwa n'abakulembeze kutuula ne bateesa kakati yaliyiisa olukiiko ateekaliuza yali wakati w'ekizibu kinaaba kitya nti kati President Kagame asobola okuyita olukiiko lwa East African Community ajja asinkanya abakulembeze abaffe singa abayita bwe kiba nti n'okwogeraganya kwennyini kuzibuwadde President Museveni anaasitwa safari n'agendayo abaffe President w'e Burundi amaze okugaana kuva 2015 Burundi President talinnyangako mu lukiiko lwa East African Community era kyatuuse nga juzi babadde bataddewo akakalu ne bagamba nti singa tajja bagenda ku deciding ekyokukwata ekirala era teyalabise n'asindika Vice President Sindimwo so kino kyonna kibadde kinayo kigenda kikulaga ekifaananyi nti omuntu alina waatuuka kati obukulembeze bwenyini bwa East African Community bwafa mu myaka gy'ensanvu olw'embiranye eri wakati wa President Nyerere ne President Idi Amin Kenyatta agenda okujja okuyingira mu nsanvu gye gikomaakoma ng'oledde ekizimba kimaze okukwabika kati ate East African Community yagaziizibwa mu bunene bwayo neva ku bamembers original basatu netuuka ku bamembers 6 kubanga ne South Sudan jjukira nayo wakati yayingizibwa so dynamics zeeyongedde okuba nti ziba nzibu engeri kati international mediator n'asobola okujja ajja okutabaganya wakati w'abantu bano anaaba avuddewa nga ne mu kitundu wennyini at least ekizibu kikyali kinene kyenasobodde okutegeera kyesinaawo kubuusabuusa nti mu wiiki zonna twali tukola nati nga tugamba President Kagame abadde agamba nti yawandiikira President Museveni ebbaluwa n'atamuddamu nagenza okukifuna ku bwino omukakafu nti President Museveni yawandiikira President Kagame mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde ebbaluwa Rwanda gy'etaddamu ng'ereese bwino omuzito ddala ku kye baali bamanyi luli President Kagame yabadde aclaiminga nti nawandiikira President Museveni n'atanziramu kyokka ate bwino omulala azze ng'alaga nti newankubadde kiri kisoboka okuba nga kyaliwo naye ate President Museveni yawandiikirako President Kagame ebbaluwa mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde ebbaluwa eyalimu bwino nga naye alaga ku side ku luuyi olumu